Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Tuli mu program sisimuka mukunja nakachwa na moti tongera mnango kusasira mukozi mnaffe mukunja guma munange tata bwatu bwe tulimbye ate natulekawo omukulu Charles Senkungu abadde omutuuze we Nkokonjeru mukama yamututte yamukoodde kyanaku nnyo nnyini ddala kunyolwa nnyo nnyini ddala netusaba mukama abagumye abatuuze abaana ab'eŋŋanda bonna era nga wakuziikibwa olwaleero katwe katente 10:00 mu Nkokonjeru. Sebo nze bampita mukunja wa Beat FM mu Ndobeso mu program sisimuka wano kumacha ku Beat FM. Network yonga sinungi. Network sinungi naye mpulira. Aha. Ha. Network mpulira. Aha. Taki n'ensonga gye nali njagala ontaaseemu era ensonga lwaki naweereza message nansaba onkubireko. Nina omuwala nina kale mukazi wange kanti kwagambe bwentyo. Mukazi wange natuuka nga tuteekateeka olunaku mugamba jja tugende nga njagala mumutwale alabe ku bantu bange. Olunaku mukazi yajja bulungi na network twala bakati bange soko olindeko Sebo network ngebuukabuuka. Network buukabuuka nze nkuwulira bulungi. Aha, wategeka? Omukulu tegeka buli kimu omukazi najja era abakadde bazadde bamulaba abaganda bange. Network Hello? Sebo? Ka ompulira kati bulungi. Aha, kati nkufuna. Omukazi munenga tutegeka. Tumuyite waka, mukazi yajja, alina sister we gwe yajja naye, ngambalaga bazadde bange, baganda bange, mikwano gyange. Kugamba omukolo gwatambula bulungi nnyo nga guggwa. Kati nga nsalawo nga ngamba nti naffe atutwaleko ewaabwe. Omukyakazi twatuwa olunaku bangamba bategeka waba wabula ndowooza wiiki ng'emu n'ekitundu. Tutandika omukubira amasimu nga omukazi tagakwata. Mutukuba amasimu sista wange yagezaako kumukubira ye n'akwata, bw'agezaako okumubuuza essimu ng'agijjako yeebuzaabuza kugamba yannemesezza okutegeera simanyi kiki alaba waffe. Kakati okuli kugamba nange be bambuuza balowooza oba nze mmanyi ekinnyonnyo kye mmanyi bonna banakuwavu kugamba omuwala annemesezza. Kakati gwe kiki obadde oyagala? Omunoonyezeeko at least manye mazima ddala kiki nnyo kyeyalabye waffe ki ekyamutiisa. Yaani amannya? Bamuyita Shamim. Oba abazadde bange oba yatulabanga kuga tetusaanidde ffe kumuwasa famire yaffe. Nze ngenda mukubira kakkana oyogere naye. Kwe kakkana gwe okuva kwali wali ozeeko n'oyogerako naye? Sidanga mukwogera naye. Kakati gwe yamukubirako ate bw'amutandika omubuuza ku ebyo ng'essimu agijjako taddamu kugakwata kugamba tetumanyi. Gwe tomulaga nti ali ku radio?
bonna mulaga tajja kwogera kati gwe beerako tovaako. Okay. Esimu ogiwulira? Ngiwulira evuga. Yogera naye. Yes. Hello. 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 Shamim. Wanje. Oli otya? Ndi bulungi, oli otya ani ono? Nze Richard. Wabula Richard saga kuddamu kunkubira. Sina kyenkwagaza Richard ndeka nesonyiwa. Shamimu. Madala Totawana saagala. Olaba mpulidde erinnya ly'omutima neneesika mpulira nze dangi y'olutiko ndeka Richard nesonyiwa. Olaba ngenda abantu nembalimba nti infection embeera mu kulimba tomanyi kye nayitamu abantu nentandika kwewozangako mu kkubo ewa dokita neŋŋamba infection buli kimu mukwano gwange bajjanga okundabako obulwadde nga mbagamba infection naye nga infection yaweeyi musajja gwe gye wakola tewaali basezi mama nenveeyo olunaku neŋŋenda nasibira mu ddwaliro nedda gendako abaala bakulabe. Shamimu, togenda nkwagala kuva ku mutima. Mama, musa nenzeyo nga nsibira mu ddwaliro. Mama. Nedda. Awula mukama. Wali omize makerenda? Mama, nedda. Noonyayo ku balala nedda. Kati Richard lalayo olunaku lwali lumu naye kati olwona mpasa sifuna kitanda mu ddwaliro nga gyembeera nedda. Nedda. Ndeka. Owaayi wangiso kiki musajja munnange nkulimbe ki? Gwe Gulira agamba mama nange olutiko lummeze nebuuza kiki mpulira nange olutiko lungiye. Walira muli